Kuno kwe kusika omugwa okubaddewo wakati wa mutendesi wa Lukanga Boxing Club Zebra Ssenyange n'abategesi bwe baganya omu ku bazanyi b'okupima. Kino kiddirira abategesi okutegeeza Ssenyange ng'omuzanyi we bw'atakkirizibwa mu mateeka. Ekibadde mu kiresemu Kaluma Nywera wabaddewo abazanyi buli yatuwa ku semi-finals eza novice oba yazanyako semi-finals za intermediate last year abatakkirizibwa kuddamu kupima kuba tuba kirowoozebwa mbu yali apromotingidde ogenda ku opens. Okusinziira ku mwogezi wa UBF Fred Kavuma si beeteefuteefu okumenya amateeka okutambulizibwa empaka zino olw'okweyagaliza okwa kiraabu ezimu. Tukubira omulanga ba clubs officials baleme okukola kikolwa ekyo kuba tuba oli atuzibikira ate emiti egiba gigenda okujja gwe buli mwaka bwoba oyagala ate abazanyi bo oli batuke finals ate nero omukomyewo mu tournament yemu kiba tekikola makulu. Kavuma agamba kino tekikoma kukutta muzannyo wabula n'okutegera abazannyi abakyali abato. Asuubiza nga bagenda okugobera amateeka okuddukanyizibwa omuzannyo guno ng'ekigera ky'empaka zino kwe kuyamba okuzula ebitone ebijja. UBF yakulwana obwezingira okutuukiriza ebyetaago by'omuzannyo. Singa obukulu kuba nti ntumbula omuzannyo gw'ebikonde wakati nganze ku bikonde kwendya ye talenti yange ekinwanyisa okulaba bano abaana nga ntumbula talenti zaabwe babenga ffe kuba kati ffe tukuze. Okufaananako ne Kavuma eyali munyenyi y'eggwanga mu kukyanga ebikonde nga kati azanyira nsimbi e Sweden Hassan Saku akunze abazanyi banne okudduukira bamusaayi mutwe abatandika ebikonde. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.